kusekera invitations akumaya jangu. Ambassador. Okulu ambassador sebo. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo mpozito. Kanze ogentekemu wano bu headset anti mbadde nfumba. Yes sebo. Kakati. Yes sebo. Omuwala avuddeko ekisooka kyayogedde kituufu. Omulenzi avuddeko simutegedde. Kubanga engeri gy'abadde ayogeramu alinga ali awiri alinga atali awiri. But one thing I'm sure of, kyayogerako kisoboka provision y'okubeera nti nno asobola okugenda awiri 2 days or even 1 day after bino byonna nga bali babatwala dda kubanga bwe tubadde twogera n'omukulu akulira immigration ku embassy akyogeddeko nti omukulu kana ali mu operation eyo yabagambye bwe muba mulina abaana abalala abasobola okujja mubagambye nabo bakole ki bajja awiri tujja kubakolako. So kyoba olaba nti oyo agambye nti ali mixed up n'aba Nigeria kitegeeza tebannamu screeninga. Kati lwakuba abantu kye balina okumanya avi nti this is a deportation scheme. It is not about going waka kyokka. So buli agenda awiri ng'awulira akooya akimanye nti agenda kuyisibwa mu mikolo gya deportation gyonna nga we giri n'okuggyako eriiso. Which is going to come with a ban gye tutamanyi oba egenda kubeera life ban oba egenda kubeera 6 months oba egenda kubeera 1 year. So ekyo bagendeyo nga bakimanyi. Kakati tulinayo abagenze awiri nga ate balina Emirates ID. Nga intention yaabwe is to get a free ticket and go back to Uganda. The unfortunate part nti muyitidde mu deportation scheme. So you're most likely to be deported as well. Kibakola ku deportation kitegeeza bayinza okujjako eriiso. Oyinza okudda wano oyinza obutadda. Akitegeeza. So simanyi oba waliwo windo abo nti basobola okuvaayo kati nga yeekubye ekyo sikimanyiiko. Naye nga just babeerawo nti kigenda kubeera bweki. Omuwala eyasoose ku sayidi y'abawala simanyi teyayogedde kyobola basagala komenti nga nimukakasa ebisinga obadde oyo bagambye process nga bweri n'okulindako whatever byonna. Tena bakina kyenayogeddeko muganda wange. Osoogera mbafuna okutangaazamu. Okay. So olwaleero yes sir. Tubadde ku embassy ne consular general alinga deputy ambassador. Then nakubira Mr. Amil ya kuwasaganya immigration ya embassy. So yayogera ndowooza n'aba kwasaganya ensonga za immigration za Dubai ne Uganda. Kati ku ssimu kyenkakasiza kyayogedde agambye nti bamaze okuscreeninga abaana. In terms of Uganda, Nigeria, nti ensonga lwaki kitutemuko ku time nga kyebeewala nti bayinza okukwata Omunigeria n'agendya mu Uganda kubanga ezo case muzimanyi. Ne bakwata Omukameruni n'agendya mu Uganda. So babadde balina okubeera keen okuscreeninga buli muntu okulaba ng'agendya mu nsi ye. Yes sir. Derek, Nikolai olindamu. So kyobulaba nti nno kituttemu sometime. Kati n'agamba nti process eyo yawedde but mpulira oyo agambye nti nakyali mu Nigeria. Tekawo ng'agyetavayo. Kitegeeza oyo omupya tebannamu screeninga. Kakati abaana abasinga kye balina okumanya nti baluddewo awo lwa nsonga nti babadde babayisamu eyo process. Kakati omusajja n'agamba nti babagambye omuntu babagambye nti bagenda kuweereza amannya g'abaana bamaze okuscreeninga abatalina passport
bagaweereze embassy bakolera olupapula lumu olunaku lwe bagenda ofulumira. Initially olupapula luno lubeera lwa ssente lwaddira mu 200 okulukuwa. Naye this time round I think it is going to be free. Ndowooza yeringa input embassy gyegenda okuteekamu n'okufaayo kwefuddeyo okulaba nti eyogerezeganya ne bali okulaba nga bakiryalinga abaana bano. Yes, sir. So on the side of the embassy, I think that is what they are doing. Kati simanyi oba olupapula olwo baluweerezaayo leero oba lugendagendayo nkya awo simanyi. Naye nga n'ekirala kyempuliddeko ku ssimu nga deputy governor ayogera n'oli nga amugambye it might take 2 to 3 more days. Ng'oli amugambye ekyo gundi kye yamugambye oli akwasaganya operation eyo bamuyise Kano oba Kano ki sitegedde naye ng'oli amuyise Kano ndowooza mujaasi. Yes, sir. Kati ne bamubuuza ku kya ticket kuba ekyo making sure nti nkiremerako nnyo. N'agamba nti ticket Kana akwasaganya operation eyo yabagambye nti bagenda kugulira abaana ticket ezibazaayo ewaka. UAE government yegenda ogula ticket. Naye kati waliwo kino ekigambibwa nti alina ticket agenda. Kirabika bagamba bw'oba olina passport, because bw'oba olina passport ng'olina sente ezigula ticket, there is no reason why you should stay there for that time. Kati ndowooza abalina passport ng'olina obusobozi obugula ticket, osobola okukola ki? Okugula ticket n'ogenda. Kati kiyinza okuba nga nakyo weekiri. Naye nga kyenkonfaminga kyentaddeko era emphasis kuba nkibuuziza emirundi 2 ne meya n'addamu n'akuba essimu ne mugamba mubuuzo konfaminga ekya ticket nti bagenda gulya abaana ticket. Omusajja n'agamba nti babakakasiza nti UAE government egenda gulira abaana ticket naye kigenda kutwalamuko sometime nga bamaze okuba screeninga ki bonna. So they just need to be patient abatalina sente zigula ticket ne basigalawo. Ekirala mpozi kyenyinza okwogerako kyekyokubeera nti nno abali ebweru bagambye nti balina window no basobola okugenda baba bagala kuddayo waka ne baba deport. Yes, if you feel you're tired of UAE osobola okugenda awiri ne weegatta ku banno n'oddeeka ne bakuyisa mu mikolo gya deportation. Wow. So kambuza ekibuuzo kino, is it likely omuntu ayise mu system eno ya deportation okuba blacklisted asobola kudda mu UAE? It is possible, and it is most likely. Kubanga jjukira agenda kubasaamu sente, that is bw'abagulira ticket. Ekirala kyenjagala aviator abaana abo bamanye nti ebigambo bino bye tubawa, we are quoting what has been said from the embassy. Yes, era ticket wezitajje benyini tujja kuddamu tukyuke tubuze embassy mwatugamba bwe muti lwaki tekiri bwe kiti, then kijikakateko nayo okubuuza aba UAE mwatukakasa bwe tuti lwaki tekiri bwe kiti. So saagala mu maaso awo in case nga kubanga bano abasajja beekyusa yakeera nakola kyayagala. Kati mpozi abantu tebalina okumanya ekyala aviator nti kuba wembadde ku embassy ameya abadde anyumya how this all started. Nti initially baayagala kujja baana bali ku union nga ka video kagenze viral akoyo omukazi omuyindi ke yakola. Yes, sir. So Seka bwe yakalaba n'asindika abasajja be babajje ku gundi teyali police oba baali like there was some special operation something. We batuuka bagenda na motoka za katimba. Yes, sir. Kati abaana ebala emotoka za katimba abalimu awiri nkakasa bino basobola okubijjuya kubanga meya ngambe yaliwo bino yabiraba. Bwe bala emotoka za katimba ne bagaana okulinnya abamu ne balinnya. Then ne babatwala. Kati bana abatuuka ku deportation be bagamba bannaabwe nti bino bya ddala nga bagulidde ebyokunywa na biki nti tuli wano tebatusibye. Kati abalala ne bafuna confidence ne batandika okukola ki okulinnya. Kati yes, kati meya kwe kugamba abali bakola operation eyo oba meya oba but they talk to them nabagamba emotoka za katimba ze muli okukozesa abaana be banaza batebajja kola tebajja kulinnya.
kyandibadde better ne mukozesa emmotoka endala ne bakyusa ne batandika okuleta zicosta. Now the information started spreading kuba n'abatuuse eri nti bagenda tuwa tiketi zaabwe buli omu nakubira munne. That is how we get to know about it eventually. Ne tutandika postinga ffenna nti bataddewo ennaku 2 buli ayagala akole ki agende. Naye nga bano bo kye baali bafuddeko bano be baakwasa okukola operation be baagikola obubi nti baalaga kiri possible, it is open to everyone. Naye nga initially target yali yakugjawo abo abali ku union specifically. Okiraba? So when information got out of hand, ne tutandika okupostinga because I made a video, buli omu n'akyogerako, buli omu ne going around. Aba ne batandika okuva ku Jairwa, ne batandika okuva Abu Dhabi, ne batandika okuva in all corners of Dubai. Ne babeera nga bangi, namba ne becoming overwhelming. Kati awo tables ne zitandika okukyuka. Okay, kati bazze bangi, tugenda bakolera ki? Okiraba how engeri gye baza okuba nti no badireyinze gye bali. Because I think there are over 5,000. Kata meeting nezitandika okutuula tugenda bakolera ki, ne babakyusa ne babajja ku deportation center kubatwala alwil we bali saawa zino ne batandika screening. Naye era omuntu amanye nti bw'aba alina omusango tajja kuva wano, ajja sooka kusetolinga musango gwe ng'ali alwira omuntu bw'aba amanyi alina any criminal case tajja kuvaawo eri. Bajja ku screening era bajja kimanya nti olina omusango ojja kusigalawo. Mpozi bino ebya fine bino simanyi obadde mu overstay olina ekyo eriiso likimala. Kasaba kujjako eriiso obeera osasudde ebibibyo byonna by'okoze okusigala mu Dubai nga toligo okuleka nga olina omusango munene. Abo bayinza okusigala. So that is the preamble how it comes to be nti kati olaba baluddewo okuba nti no bagenzi. So awo wetuli kuleka nga olina kyoyagala okumanya. So njagala clarify kintu kya ticket kiri eri. Nuko gamba agenda ogulira abaana ticket. UAE government yagenda ogulira abaana ticket. From the information gye bagambye embassy yaffe. Ate babadde boogera. Oli agambye nti omuntu gwakubira mu confirming ebyo ye Kano ali okukwasaganya operation eyo eyaba abaana. Kitegeeza the person ali in charge directly mweze ensonga ya confirming nti government yawa negenda gulira abaana ki ticket. Kati waliwo ekigenda mu maaso ekigamba nti yes kigenda kutwalako akadde kubanga jukira embassy erina okukola ekipapula ekyaba abaana abatalina passport kwe balina okufulumira. Kati ekipapula kino of course wabaddewo contemplation ebiseera ebisinga kibeera kimu naye engeri gye bali abangi ndowooza bagenda kikola kibeere kimu bonna bafulumire okwo. So that is the time gye kigenda okutwala kuba agambye 2 to 3 days mu kyempuliddeko nga ndi wali. Kati ebisigadde naffe tulinda kulaba naye ng'ekya tiketi kyekyo kye bagambye nti bagenda gula tiketi. Kino ekyanti nno tuwaza ntulabo bazigambye okugula ekyanti tuwaza ntulabo bazigambye okugula tiketi. Ekintu ekyo simanyi we kiva naye nga kuba nze nkubiddeko manager wa speed nga bwe nkugambye ne mubuuza oba babaweereza tiketi. Namukubira luli nzizemu ne mukubya leero tukonfirm n'agamba balina abaana be babawadde tiketi. Naye kino ekintu kyatuwaza ntulaba okugulira abaana abagenze mu overstay. It has been happening even before this scheme. So omuntu bwagenda mu overstay banoonya tuwaza ntulaba yamuleeta ne bagigamba emugulire tiketi. Kati abagamba nti nno abaana babawadde babagambye balina okudipotinga abaana abali mu gundi. It might be possible nga bakugambye in case oguze ticket well and good omuntu oyo addeyo. Bw'oba togiguze still maybe the government will buy the ticket.
Nenga Mr. Eric wa Speed Express ankonfirmize nti bo abantu be baba wadde tebalinawo ene clarification egamba nti no babagambye nti bano bali awiri mwino okuba deportinga kubanga bali mu overstay. Singa kyabadde fomo nga bwe bagamba nti kiri bwe kityo. Wandi baddewo ndowooza engeri eri fomo gye baba addressing nti omuntu bwati ne bwati tumulina mu detention center awil yagenda mu overstay go bamukolera visa eno okikakatako okumusasulira okitegeera. But such tetulina we tukirabye and we all agree singa kiri bwe kityo Speed Express nkakasa yandibaddemu n'abantu abatasuka ekitone nnyo nga 30. Kati kambuze ekibuzo ekirala. Abantu abalina abaana babagambye ekibbo. Kati abantu abalina abaana nti kitegeeza omwana talina passport. Yes sir. Kitegeeza bano bonna be bamu ku bagenda amanya gaabwe okuweerezebwa kw'embase babateeke ku lupapula bonna lwe bagenda ofulumirako. So without olupapula olwo nga embase tennalukola teri muntu asobola kubaawo nga talina passport. So kati omwana abaana no beetaga DNA nga tebannafuluma. Baki bagambye? Simanyi oba olina information ekonagana ku baana okufuluma. Sirowooza nti beetaaga DNA. Ba DNA oba onoonya tata w'omwana abamwagaza ati agula etiketi. Simanyi confirming omega tiswafulumya muntu nga tumanyi nti oba omuntu oyo kituufu maama we oyo. Nga talina birth certificate omwana kwe yamuzaalira. Bwe banaagenda mu ebyo bigenda bibawo emirimu mingi sirowooza nti bagenda bifaako. Golooza batufaako nnyo naye. Golooza batuliko. Bobo bye mwana wa muddugavu munno olooza kirina bwe kiba affectingira. Ojja kubba mwana wo gwe omwagala ogende naye. Tebatuliko bali kutwejjako. Ekyo kye bakola tebali kutuyamba. So oli bw'ababbi omwana wa munne bagenda muleka atwala omwana yanaamanya akafagane naye. Era babawa ababbi abaana ekyo bakimanye. Ng'ojja kutuuka Uganda ng'omwana akusaba bajjajja be tobalina ate otandika omuyiriyo. Kale Buganda ekankwerekereza ofumbe. Naye n'akatakala ke njagala okugamba abaana abo abali awiri. Yes sir. Omuntu bw'akukubira essimu ng'ali bwere eno. Kuba ninako omuntu gwe nakubira essimu. Nandaga embisebo nga mubuuza kiri kitya kuba waliwo ekiro bwe nali njogera naye nandaga nti no kati bali kusiba bannaabwe but initially I think they were screening them. Kyenkugambye omulenzi sebo nampa embi. Nambuuza kati wadde oyagala nkuyambe ki? Oli munda oli mukomera. Nze ndi eno nina freedom yange enywa akatunda ndi kubonaabona ngenda ku consulate nkola biki okitegeera abi. That time you're putting in to sit there for 1 hour okunoonya information entuufu. Ate baleke kwefuula nti nno bw'oba bali munda eyo banyiize mbu simanyi tebannava. My friend sifa bakutumya ogende mu deportation. Bw'oba osazeewo kkiriza tukuyambe eyo gy'oli naye bw'oba oli mu deportation center ng'ate olikolerayo malala it is a pity. Because naffe abayinza okukuyamba bw'oyagala otuwa embeera tusobola okuvaako. Because without this pressure I don't think ebintu byanditambula speed nga bwe biri okutambula. Kati beebereremu tubagaliza kisinga twagala kubalaba nga bazzeeyo waka. Gwe omwana yagamba mwagaza ki? Okitegedde kati waliwo abandiko banvuma gwa wakatwe k'enseenene lwaki olimba abantu naye akatwe k'enseenene kano kali kubayamba. Baana mmwe mweddeko. Zaka wapagale. Kwe bali gwe tobalabye mu comment. Baana go olutero enseenene nyeni nengamba naye omuna Uganda alisiimako ddi. Balowooza tetulina byakukola. Osoberwa. Yes sir. So byebyo munnange bagume tubaliko.
ne government yaabwe ebaliko. Bangambye mwaddanku nnyingi abagambye Bobi Wine agenda abagulira ticket. Kirungi. Kirungi. Bobi Wine bw'agulirayo abaana ng'abo ticket. Same way we are winning. Whoever buys a ticket to anyone, we are winning. Whether it is people power, whether it is UAE government, whether it is our government or Uganda Airlines, we are winning. The only thing we need to see is nga detention obakale katugambe we baba kuumiddaawo nga wali empty nga tewali omuna Uganda yenna aliwo. Kyekisinga so nze situnuulidde ani aguze ticket. Bo babasazeewo oba side zonna gisalawo kukipoliticizinga etufunamu. Opposition weraga amaanyi nejjayo abaana kirungi. Government weraga amaanyi nejjayo abaana kirungi. Government weraga amaanyi netudizaayo abaana baffe kyetwagala. So buli omu kyasobola okukola akikole mu maanyi ge until those kids go back home. Kyekyo. Okay, tuyanza nnyo muganda wange olwa information eyo. Ate otusange ne wewezaako abamu emitima negirema kubeewoneka. Kale yabi naye gamba abaana balekera okunvuma katwe k'ensene. Musajja gwe. Bane muve ku Zack Maya, temuvuma katwe k'ensene. Musajja ali mutuyamba wa. Kale nkutadde. Kale muganda wange. Haya. Zack Maya. Babe, what are you doing? So Zack Maya nga watuwadde information yeyo. Katulinde atugikonfaminge mu nnaku 3 oba 3 oba 2 oba 4 kisinzira obudde bwe kinaatwala. Nga kiyinza otwalamu akadde nga wakugambye. Tetwagala kwekubira site tugambe nti ate information eyo yavudde wa ABCD naye fena tugumire wamu tusaasire bannaffe nabo bali ku aweeru tuli wamu nammwe tetubeera bidde. Tetusobola kubeera bira tugenda kufuula tukole kyonna kitusobola okuba nga tubakwatirako ate mubeere nga mudda eri famire zammwe. Tetugenda kuba twekubira site tugambe nti ate tubitukwatako oba bagende bitwalayo. Tugenda okufuba okulaba nti at least tuli wamu nammwe tulabe nga tugenda ebikikwatako abasinga obungi tulabe nga ate tubajja aweeru. Yes, you can take this word from me. I will fight with the last person agenda ofuluma aweeru. Abalina emisango munatusonyiwa mwagizisa tetwaliyo era bagenda basibamu akatono. Osobola okugumaagumamu kyewakola kyali kinene ensonga kibakutte naye tubasabira mikisa myereere. Abalinze tiketi ezikuva eri airline oba government mukwatirire mu katono n'abatalina passport bagambye bagenda sindika amannya ago Abu Dhabi. So n'olw'ensonga eyo tugumiikirizeemu katono tulabe nga ate tufuna outpass eyo. Thank you so much. Tulabe tufuna outpass eyo ate nga bwe tulinda n'ekiddako okulaba nga mwenda mufuluma. Yes, tukwataganye na AUU. Tulina abantu bangi abali ku ground. Ashley Quality, AUU, Zack Maya, Don. Tulina abantu bangi. Ugandans in the UAE. Tulina WhatsApp group number. Tukubaganye ebirowoozo. Tugenda consultize enjawulo. Tutuma abantu ab'enjawulo ku embassy. Tukwataganye no minister, shadow minister ab'enjawulo. Tukwataganye wonna nabo. Twogezeganye nabo. Era tulabe nga tufuna kibayamba nga bannayuganda. Tulabe nga ate mukola ki mudde waka mirembe n'abaana bammwe ate obeera ate nga mubakuza. Tusabiddwa nnyo mmwe abaafuna embuto ne muzaala musonyi mu katono. Abalina abaana ku ssaawa eno nkimanyi tolina wofumbira amata ga mwana, tolina wogenda gawoleza oba tolina wogabugumiza naye tukwatirira mu katono. Nkimanyi omwana ajja kaaba nga mudde amata g'emboga nekwatirira mu katono embeera si nnungi. Gezaako omuyonso oba onfuna muyonse waki amata ganywe omwana gayonke nga gabuguma. Simanyi wekikola. I've never been to that position of having a baby before. I don't know how milk is going to eat and stuff, but you know how to take care of the kid. But try as much as possible to be there for the kid. With that being said, I want to go off. I've had a long day. I need to take a break. So, Lawrence Longeyo,
nsaba tukwataganire wamu buli omu agumye munne n'abali kwawe tubasabira era muli musaala zaffe twagala tulabe nga muvuddeyo kiba kyetaagisa kutambula kulumba bekikwatako abafuna obukadde nkaaga mu mukaaga tujja batuukirira batuwole ku nnyonyi tusaba batuwole ku nnyonyi bwekiba nga kyetaagisa ng'ate nga batugambye nti gavumenti eyinza okuba egenda kugula tiketi ezo tetunnakikonfaminga oba nfuna naye tujja kufuba nnyo tulabe nga tuwandiikira bekikwatako tulabe nga tubayamba kisingako okuba nti ofuna ekyokulya olinawe weebaka osobola n'abantu babe waka okusinga okubeera ku union essaawa kimanyi emmere bakyagibawa essaawa eno omugina emulya naye n'okubeera mu kifo ekimu mu ruumu emu oluusi oba ofuna brain wash okubeera mu kifo ekimu tekibeerekamu gezaako okubeera mu nnyumba okumala olunaku oba osobola obeera musonolwa ensonga eyo katukwasaganye amaanyi ne bannaffe n'emikwano gyaffe tulaba ate nga tubayamba n'olw'ensonga eyo munzikirize mbeere nga ate mbasiibula